Sibo yatulisanga ffe basumma. Anti Juliet sibo kyatuuka nze ne Jackson nga nze summa ye Abdallah. Ngera Hajji atugambe engeri gye mulina amannya gaffe ngera musiiba muyitewo mulye nga bulijjo Hajji asazeewo n'asalira abasiraamu ekyo ebyokulya n'asala ente endiga embuzi lwakwafe tusinze zoominga nte kuba ebadde nnene nnyo nga bw'omanyi ayogedde ne ku bigambo ebirala bingi naddala ebikwata ku bayimbi engeri gye bazze nga beesabula twalabyeko akalipu akatambudde ng'omukyala Carol Nantongo ngagamba nti omukulu Stecia Mayanja oba omukyala Stecia Mayanja right now gwe twogerako ali Canada yamuloga abasinga wadde tebategedde naye otuuka ku social media of course bye bitambula era nammwe mwabitegedde bulungi n'atugamba nti yamugoba ku stage something like that ebigambo byabadde bingi nnyo abasinga baagasse wuzi ate munange yagoba ku stage ateekwa okubanga ye yakola ne kino ebitaasanyusiza abantu bangi era Hajji ng'omuntu omukulu ayogedde okubuulirira abayimbi naye abayimbi lwaki mwewaana mu bulogo buli avaayo kuloga nani you all don't have God. Hey, anyway, sijja kwogera bingi Hajji agambye abakazi tuyiga okubeerako n'emmizi muyiga okuba nga ate mubaako bye mwerekera nammwe okubeerawo ng'ate munange munaye agambye ne Stecia munange naali bulungi Carol lwansonga Carol yategeeza n'agamba Stecia gy'ali ensi yakuba oli nevadde mukati nemutuuza mu mayembe g'eggaali wabula Hajji atugambye Stecia is doing okay tanoonya tasabiriza so n'olwekyo adde bagamba nti ali bubi olw'ensonga mbu yabakola kino munatusonyiwa anyway kamulabe emboozi eno wasagala kujogerera nnyo eri so sensitive nawe kogirabe soka kuyozayoza olunaku gutukako abanafu abagenda kulijja okubeera nga ekigendererwa kyabwe kibiseemu saba Allah akkirize ibaada zaabwe bakkirize empaji yaabwe olwokuba nti kati bahaaji nenakuwalirako abo batasobodde kusiiba kugenda kusiiba nnaku zino 10 zibaddemu naddala ate olwajjo lwarafa kubanga olwarafa enkizi erulimu nti olunaku olwo osonyiyibwa emyaka 2 omwaka gw'olimu n'omwaka ogugenda okujja. Alhamdulillah tutambula bulungi ekintu kitambula bulungi abasiraamu bali wano bajje balye banywe bagende basakali mu jakale ennene era bagende Lugogo era gyendi kubanga lwaleero ndi Lugogo awo tulina okusala ngenda kusala ede ku mulundi guno ngenda kusala nte era ennyama bajje bafune ennyama so nali ku stage omukazi oyo n'aŋŋamba sigenda yimba nga kwoliva ku stage ndiba kuba oluyimba lwe n'agaana okuyimba nti nve ku stage kamera netutandika okwetunuulira bwe tuti abaana bagamba ani agamba gwe ŋŋamba vaawo sigenda kuyimba era nentambula Stecia Mayanja tulina buli otubeera nga tuli bannyumba emu tulina okubikira obuzina bwaffe netwabuteekamu mu abamawulire kubanga ebyo mwagalira ddala era we wakwata mwe muli awekola ki we mwetaaga akitegedde so wakati ebya Carol Nantongo ne Stecia mbadde mbasaba mubalikirira ng'entalo zaabwe z'abakyala bali balina engeri zaabwe naye ng'era n'okusonyiwa bayitirize nnyo okusonyiwa eyakola ekintu ate noonyawe yakuyambira ekitegedde tokulembeza ki kibi kyokka ate ekirala bano abantu babadde batugenda batuvaako olwokuba mu interview bwezityo bano abamawulire eza bansunye egundi yankubye ebikonde balwanye ekitegedde nga industry egenda eterera bagenda batwalamu amagezi naye buli bwobeera nga ofulumya ebikuli ebyomunju kaŋŋambe nti ekikazi ekyogera ebigambo ebiri mu maka gaakyo kiba kikazikazi n'ekisajja ekirumya ebyomumaka kiba kisajjasajja kati baleme kutwala biyimbiyimbi kitegedde tusibikire ebyamba byaffe tubyemalire waba yakuba kyaggwa waba yakuvuma kyaggwa mukyasobola ate okusinkana kubanga anakulakulana tasobola kunyiiga leero nankya gwonyigidde leero ate ekyo neetaaga okuyisa weekola ki okutuusa w'oyagala
zikyenaali wadde amagezi just mbawabuddemu buwabuzi bwanyagayi nti abonaabona oli okukyusa omulimu kati ng'oŋŋamba nti nze mbadde mpumudde mu kuyimba ndi mu mmere nti mbonaabona buli omu alina waabalira ensi kitegedde tosobola kugamba muntu kati wanadda ng'ate afunye obutuuzi ng'ate onaagoba bugobe kitegedde nze nina obutuuzi ate gogoba kujjako mu nsi yaffe olwo ng'ate okyogera otya nina okukyusa bigambo kyemanyi kalo tasobola kwogera bigambo ebyo tasobola kitegedde naye nga Hajji Stecia ali bulungi omuntu okyusa ku bulamu Okay, tuongere kubanga ate tusabira music industry of course nga Hajji wayogedde webeeramu entalo bwezityo waliwo aŋŋambye ayagala nnyo Carol naye sijja mwogera aŋŋambye Hajji lwaki Stecia omukazi omukulu yaba aloga omwana omuto muve ku Carol waffe so embeera we tewetambula naye nga ne yagamba Carol mbu bamuloga nze kyensinga okwebuuza I love you so much Carol era katukusabire kyemmanyi Katonda yakuwonya kyekisinga obukulu okuba nti ate munange abantu balogo eno tukyali ku mbozi y'abasiraamu kati tuveeko ku biri by'abantu abeewa obutwa abeeroga kanyo kawulire anyway naye music industry by the way susse mututiisa totutiisa oba abayimbi bonna beeroga mujja tutiisa obasemberera baana mmwe buli avaayo gundi yandoga gundi I don't know whatever is going on kuba ne Stecia yavaayo n'agamba aliwo yamukola obubi so I believe buli omu alina kyamanyi ku munne ndowooza mwenna waliwo Hajji sweetheart Hajji Mayanja okay baliwo aŋŋambye wano